Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinza obanga otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Oluvannyuma lwa Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okulabikibwako embaale mu lumbe lwe badde bagenzeeko olunaku olw'eggulo, abawagizi bafaanizi n'abawagizi b'ekibiina kya Patriotic League Uganda PLU ssaako n'ekya National Resistance Movement Party si basanyufu ne Deputy Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa entabwe eva ku ki ngenda kubanga ndukuwa wabula ggwe ate nakubanga otwegattako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyunga kabali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebali kwekuumira ku Yugi Update TV. Kati nno ebyazzeewo okutisizinga Thomas Tayebwa Deputy Speaker wa Parliament okuinterruptinga n'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine ku lumbe lwa John Kazora ng'ennaku z'omwezi 24 Aprili 2025 ebyabaddewo olunaku olw'eggulo byalese ba criticism nga bagenda mu maaso n'okwewuunya ekyabaddewo. Ebifaananyi bya trendinze ku social media nga Honorable Tayebwa agezaako okwerokaminga Bobi Wine mu event eyo okubanga beewadde akafumito ne kasimayiro ak'ensuso, era bano ababiri kigambibwa nti baafunyemu ne kakyati era nga bagamba kino kyadde kiraganga ekifaananyi nti nno bano ba true friends. Abawagizi bangi ab'ekibiina kya National Unity Platform n'abeetamwa ekibiina kya National Resistance Movement tebabadde basanyufu okulaba kino, era reaction zaalabiddwako ku social media era ng'abantu bangi bagenda mu maaso n'okuteekayo okubanga frustration yaabwe okubanga balabikibwanga abaliriddwamu olukwe. Kakati ku ludda luli oluli mu ruling party, Frank Mwesigye yagenze mu maaso n'okudedicatinga funds eri PLU n'ekibiina kya NRM ssaako ne General Muhoozi Kainerugaba yagenze mu maaso n'abitwala ku social media ng'agamba nti I was completely disgraceful and regrettable for the late Honorable Deputy Speaker to smile and hug Robert Kyagulanyi Ssentamu Guyayise Hooligan, who is an enemy of our country, an enemy of President Yoweri Kaguta Museveni, an enemy of General Muhoozi Kainerugaba, an enemy of the people of Uganda and Africa. Kakati kino tekyabasanyusizza era bagenze maaso n'okupaatiikawo endowooza yaabwe okusinziira ku ndowooza ya Frank agamba nti ye yaweddemu amaanyi era yejjusa ekikolwa ekyakoleddwa Deputy Speaker wa Parliament okusimayiringa n'okuhaginga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwayise omulabe w'eggwanga era omulabe wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era omulabe wa General Muhoozi Kainerugaba. Lwaki abaayitibwa omulabe? Jjukira nti nabo beemanyi mu gavumenti bagenda mu maaso n'okukola tebituukiridde era ng'abantu baabeetamwatamwa dda ne sisitimu egenda mu maaso, omumoso buli bw'enguzi, okutemula, okusibwa. Kaakati bino bye babiraba nga kuliko omuntu abiri criticizinga nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, of course alina kufuuka mulabe waabwe. Ezo ndowooza z'aba social media si ndowooza za mukutu guno, wabula era oyuza omu omulala era faani w'ekibiina ekya National Resistance Movement Apollo John Mary yagenze mu maaso n'okuristinga ng'agamba Thomas Tayebwa, you are truly betrayed President Museveni, General Muhoozi Kainerugaba and our almighty political parties of the entire NRM. Agamba nti watuliddemu olukwe era watudisappointinze Thomas Tayebwa, ffe nga bannakibiina kya NRM tulaba nga watuliddemu olukwe. Agamba nti nno ne bamugamba nti nonsense kyoyo gwe wakoze Tayebwa, lwaki watukoze ekintu ng'ekyo? Ddala oli serious happy okulaba ng'osanyuka ng'osimayiringa ne Bobi Wine ssaako ne entire Nuupu, era n'agamba
kino mbutuufu kyatukubye wala nnyo kyatudisappointinze sisifa abandirabye kiwakoze wati tukisuubira wabula ye Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa National Unity Platform ye tannavaayo ku mukutu gwe kubaako ng'abaakinga ebigambo bino olw'ensonga byayogedde bantu okusinziira ku ndowooza yaabwe ne ku ntegeera yaabwe. Mu Uganda tetuli balabe na balabe ekyo mulina okitegeera wabula ebitwawula y'enkola gye mukolamu emirimu gyammwe n'endowooza gye mulowoozaamu. W'osalawo okulowooza okutwala eggwanga mu maaso n'okusalawo okuyamba eggwanga kyanjawulo n'omuntu eyayagaliza era olaba ebigambo byonna ebyayogeddwa ebyatwitingiddwa biraga obwannakyemalira n'obukusosoze si mu mawanga gokka wabula n'ebibiina by'obufuzi. Nze nga matwandyekopyeko ne tugaa nti nno kino ekibiina newankubadde waayo sikiriimu kituvuganya naye ku sayidi eno bino kino mu indasitule eno bakikoze bulungi nnyo era ng'omuntu alwanirira ensi ye kale ku muntu ayagala ensi n'ayagala obumu n'okuyunitinga eggwanga si bye bigambo byandikozesezza era si kikyamu Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinkana n'okumiitinga Speaker wa Parliament. Era Thomas Tayebwa aba talina musango gwakoze okusinkana Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform avuganya oludda lwa gavumenti gye balimu. Weewaawo gavumenti erina okuwakanyizibwa mu ebyo ebigenda mu bukyamu wabula okugiwakanya kitegeeza nti nno bagiyeekedde tekitegeeza nti nno afuuse mulabe wabula kibakakatako mmwe okutuula okwetereeza ne mwebuulirira nga mmwe ne mweddamu ku nsobi ezigenda mu maaso n'okukolebwa ezifuula oyo omuntu akubulira okuba omulabewo wali okitegeddeko nti nno omuntu oyo akwagaliza okukola obulungi ebiseera ebisinga afuuka mulabewo kuba buli kadde aba akubeerako ng'akwalaatinga ng'akulaga ekikyamu ky'okoze. Si buli avaayo n'akubuulirira ekikyamu ky'oba okoze okitereeze nti aba afuuse mulabewo yesigwe oyinza omwetamwa nga tonnalaba biki by'ogenda mu maaso n'okukola oba oli awo nga n'oluusi babikozesa naye nga tomanyi. So zino ze zimu ku nsonga lwaki bangi bavuddeyo ku social media era ku mukutu ogwa Twitter okuteekayo ebigambo nga bo bwe babisuubira nga bo bwe babirabye oba oli awo. Obadde oli ku Yugi Updates TV nga kw'osinze oba ng'otuuliza mubale kwekuumira ku mayengo gano. Olowooza otya ku nsonga eno? Olowooza ye kiki ekiri emabega bo bano kye baalabyemu Thomas Tayebwa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okukyatingamu n'okuhaagingamu n'okufunamu kasimayiro bombi kirina we kikoseza eggwanga kirina ekikosesa ekibiina kya NRM oba kirina ekikosesa ekibiina kya National Unity Platform? Jangu nkwaniriza jamu mu comment section otterewo endowooza yo kubanga nze nkimanyi sayidi zombi zirina endowooza ez'enjawulo ate si kibi n'oludda oluli mu gavumenti okusinkana omukulembeze ali ku ludda olubavuganya okulaba nga bawayaamu n'okwegolola mu nsobi zibagenda mu maaso n'okukola. Tomanyi biki bye badde boogera awo. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mubali kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo tujja kuba nga tukomawo.